nalaba nabo naye mukama mwebaza olwokuba nti yamponya. He gave me another chance to live. But I also thank you mwenna mikwano gyange, my fans, mwenna mbebaza olw'okunsabira. Yes, social media exaggerating nekiteekamu ebirungo bingi nnyo netiisatiisa abantu, but oluusi ekibi kivaamu ekirungi nti nayongera okufuna abantu abansabira mu ngeri eyo. Naye kati ndi bulungi bawe mulaba kyuma kya mudaaki. Oh yes, no, anti kakati, as I said, truth be told, we are aging. Ebitundu byaffe ebimu ebyomubiri biba bigenda naturally, biba bigenda binafuba kati nga byetaagamuko amaanyi and so on. So tojja kutandika kubikozesa kati ate tubadde tubikozesa ng'ebikyali luli mu age eri. So kakati nga we need to adjust a bit ate n'okubanga waliwo ebintu ebibiyambako okugenda. So still in a nutshell, that is what happened. Ebitundu byagenda binafuwa, naye kati I'm back on my feet. I'm okay, bulungi ddala era ne Gregoria ngenda mukolera ddala nnyo n'amaanyi. Kiba kibi nnyo social media, era twajjirwa social media etuyambye abantu abamu kuvaayo, abantu abamu bayitidde ku social media okuba nti bavaayo ba-earninga ne living and that. Yes, but on the other hand baali badde bakikola ku lwabwe bokka naye nga teba-affectinga bantu balala n'abantu babalala. Kakati ng'Okumubika tekya-affectinga nze nzekka, but kya-affectinga my mother, my family, my gundi kwegamba bangi nnyo abeeraliikirira kubanga amasimu abantu abaatya kakati abantu abamu babeera n'obulwadde bwabwe like pressure, nawulira nti gundi afudde ne pressure neryoka ekolaki neyambuka. So agenda okukyogera manya ati agenda okuaffectinga abantu bangi nnyo. It's not the first time that I have this. The COVID waliwo during COVID time omuntu emu era naye yanteeka mu vulu naga nti ali bubi nnyo naye baafuna kifaananyi kirala, naye abo baba bagezaako okufuna likes and so on. Nzijukira omunnamawulire omu, one of your people, yatuuka n'agamba nti naye musajja gwe oli pregnant with gundi private tufunamu scandals ne gundi nyingi nnyo, likes nyingi nnyo mu bintu bye tuba tukwogeddeeko, naye okyatulemeseza tetulaba kufuna kintu kyonna kyakukugira kikukuba oba tufune likes eziwerako and so on. So there are people abalina endowooza bwetyo, naye kiba kikyamu kubanga aba takubye muntu omu yekka, naye aba affectings abantu bangi nnyo, olunyiri luba luwanvu nnyo. So n'olwekyo tukirekera awo, kola ku kikyo, noonya talenti yo ogiraga abantu okusinga okwogera ku bantu abalala ate n'obanga obwogerako negative. Nalina message 2 days ago, find a message netugamba ngera twogera ku bantu abo ntugamba nti naye bannange oba omuntu oganyibwamu ki kubanga era twayikuva kukumbika naye kagamba nti ne Catherine naye oyo omuntu n'alyoka ayogera ebintu ebiri exaggerated type ate ekirala mu nsonyi okubanga era baba namawulire and so on and so ekirala ati kye balina nti bakifuula so convincing. Nasoose nebuuzaako ne ku gundi nenconsultinga gundi nayongera okuŋŋamba kwegamba nakifumba bulungi nnyo omuntu ng'alabira ddala nti ekintu kiri really convincing, naye kiba kikyamu. Bange ne Catherine is there, but consult soko manye okusinga okumala gawandiika nti ibubiiri kibi and so on.
No, omanyi sometimes silence emala bingi nnyo kubanga oyo kakati musiriikirira kati eriyo nga mmwe abazze okulaga nti ndi mulamu nso lwaki ntandika battle with that person tujja kutandika ati tusike muguwa tweyite bigambo bwebiti ate tukole ki and so on. Sometimes it is better silence eyamba nnyo mu bulamu ekuuma ebintu bingi nnyo ate nekuuma ne integrity when you keep silence. So tukireka bulesi naye ne tukyogerako n'akitegeera nti kyakoze ekyo kikyamu. Abantu abamu wenyini bava ne bagamba Dr.Bbosa nga bamaze okubika bagamba alese tatendeseeyo mwana ali mu mukulu gwe fayina oyinza okuba otendesa aba Ebonies the likes of even Namulogo n'abantu naye omuntu oyinza okugamba nti tolina gwolesa agenda tambulira mu mukulu. Kituufu kyogamba era ndi mu kutandika campaign ey'okutandika okugenda mu masomero kakati ekyo nsobola kukikola ku baana bato abali mu primary schools kugamba bagule nga kintu kibaagazisa ate era nga bakirabazo. So it is something I'm looking at. Kituufu nnyo era mpulira kindi ku mutima wano era nkola kyonna kyensobola okulaba nti nkwata ku miti emito egyo era njagala buyambi abantu banyambeko gavumenti ani bonna generally tukwate ku miti emito gino tube nti nabo tubateeka because it is now a source of living. One, it's a source of living. Banga luli edda yali musiru ddala omwana ayonoonesa agenze mu katemba agenze mu naye kakati omuntu nze abaana bange bonna bagenze ku university bakoze eki and so on naye nga mbasomeseza ku ssente ya art performing art sikirala kyonna. So n'olwekyo njagala kakati okuspreadinga gospel according to performing art nti bajja kubanga bafunamu nnyo ekyo kikulu nnyo era njagala nnyo abantu okubakinga nsonga eyo. Gregorius bwe muzannyo gwe tugenda okuleeta njagala nnyo abantu bajje beerabire nga si sunyeemu nnyo mu muzannyo kubonoonera. However kyenyinza okubagamba nti tukwata ku domestic life. Ennaku zino ebizibu bingi biri mu domestic life yaffe, violence biki, abaana bakoze bwe bati, taata akoze bwati, maama akoze bwati, omwami akoze bwati, boyfriend akoze bwati and so on. Those are the biggest problems we have in our domestic life. So what we are doing, we are tackling issues in this domestic it's affecting abantu ate zi abavubuka zi abantu abakulu zi abawule it cuts across politicians, artists and so on. So those are the things we're highlighting in our play ate netuyoka tubalaga ne solution netubalaga ne remedy eya chi solving problems so tuba. So in a nutshell, that is what Gregorius is about. However, tutaddemu ebintu emotions nyingi nnyo zojja okuyitamu ezikaaba, ezisanyusa, ezisomesa, ezinyiiza, kwegamba we take you through different emotions okuba nti in life okutuuka ku endi y'omuzannyo. So gwe muzannyo gwe tugenda okuteekako kutandika week eno Friday tugoinge throughout the Easter season yonna. However, yes, on Easter Monday I think tujja kuba ne two shows. Tetutera kuba na show emisana naye ku Easter Monday waliwo abantu abava ewala twagala okubawa omukisa bajje balabe ku ssaawa 8
then there is a show somewhere in the account.